Hello, the final channel viewers and listeners. How are you guys? Let me hope you're all fine. Me, I'm fine. Alhamdulillah. I'm Montana and right now I'm in Oman. It is the final channel, Zanel's at SPV Graphics. Uganda biri abiri etutwala supidi ne yayiriyiri. Kyacholoza bulijjo obeerawo ebintu byebayita ogoba abantu kutaka land grabbing biki ebyo nga tulowooza ebyo bibeera ku bannaku be basengula. Naye munnaye olwaliro olukeeredde e Uganda ng'omusajja akutte greda n'asaanyaawo kyaki si munno bazimbewo endala agikulaakulanye nedda agisaanyaawo eve ku ttaka ye yaligula. Kyaki eyo bagiyita St. Peters Ndeeba. Kyaki ebaddeko obuzibu bungi. Even before the lockdown abantu baali bagobebwamu nga bakubyeko ebibaati. Kati omusajja ono n'akozesa kano akakodyo. Abantu abatera okutwala ettaka baagala nnyo embeera eno. Obeera olinawo akayumba oba akatonotono ng'alaba ke kakusibiddewo. Aleeta wakiri abayaaye ne bakakumako omuliro oba ne bakakuba ne kavaawo. Ne mudda mu musango gw'okuwoza ogw'akayumba. Awo aba akusindiikiriza era kati eno kyaki ke baagikonye n'evaawo. Kambabuulire lwatu. Awo tewakyasobola kuddawo kyaki. Wadde munnabyabufuzi ki wadde ani baana wa mafiya b'ettaka awo tewasobola kudda kyaki. Eyo kyaki mugisiibudde munoonye ettaka muzimbe kyaki endala. Twali tubaddeko ewaffe n'olutalo lw'ettaka naye olutalo lw'ettaka teluwangulwa. Asinga ssente yatwala. Kyeneebuuza omugagga obuvungi yabujje. Kyovulaba olumu bagamba abagagga bano tebaba na Katonda. Bannaye n'obeera ng'oli mugagga otya. Gwe n'okwata ssente n'ogula ewali kyaki n'osasula n'ogamba nze wano wenguze n'otakomaawo n'ogamba ku maanyi g'olinako oleete gureda naye yavuze gureda okusaanyawo ennyumba ya Mukama naye mutenda n'otasobola kugamba nti nno Katonda ayinza okukola ekintu n'enzirikiraawo oba n'ensirika busirisi. Naye kirungi Katonda alamuza kisa abakulu bano Katonda abalamuze kisa kuba nze ebigambo bimpeddeko ningamba kambawo abafayino kyano mulabe Uganda wano weetuuse 2 omuntu asenda kyaki oba agule wali kyaki n'abaana abatunda wali kyaki mbutaata waabwe yagaba n'awa kereziya ate kati bo bwavu baluma kati kyaki yeegula oba biki muzadde wo atuukira okugabira ku kyaki gw'olowooza ani aba yamuwaawo yawa kyaki yawa Katonda ebyo bye mufuna ssente ne muddeeyo ne bagamba omusajja oyo abaana be baali bagagga yaleka ebyobugagga naye babonaabona n'abazzukulu ne mufuuka ekikolimo because taataawo oba jjajjaawo waaba awadde kyaki oba omuzikiti eba ekifo kyonna ekyesinzizo naawe abantu mu butuufu ne waba tawadde endagaano abantu basobola kubeera balalu mbw ate babbye ettaka lyammwe. Jjajjaawo oba taataawo oba mukaddewo yenna yalikola bukozi gwe ki ekikulemesezza okukola ogenda ogula ewawo. Bannaye wadde tewali biwandiiko kati ndowooza kyaki mulabye abantu bulijjo abanaku bagamba batusengula mwogereeko kati kize mu kyaki kyasooka mu masomero ne bagasaanyaawo nti tugenda teekawo enkulaakulana amasomero ne bagasenda ne muzimbawo ziwooteeri kati kize ku kyaki kyasooka mu banaku kati olaba kyaki bagisenda olwo omuntu wa bulijjo simanyi opinion yo ku story eno tulabe Uganda wa weetuuse naye wayo bannaye Uganda weeri ka video kaako. I want to thank those who subscribed on this channel. Thanks a lot Bambi naye. Don't stop. Continue sharing to relatives. Tell your friends and families to subscribe too. Bambi Zanel kyetaaga kugamba tumuwanikire ddala kuba naffe tuwa omukisa okubeera nga tulabibwako tuba tulabikako ku mukutu gwo ogulabibwa 10,000 z'abantu. Bambi Zanel, big up on yourself brother. Mami wange nkwagala nnyo baganda bange mwenna sawa yonna tukomawo ekikutte obudde kinatera okuvuta. Love you guys. Ka video mukasindike nga kalina amaanyi nga kasanyusa ekifaananyi kirikiriya bannaye nja kukateekayo abantu bakulabe bamanye nti oli mu the final channel family. It is the final channel that is at SPV Graphics Uganda awo weetuuse. I'm out.